Ekamuli bwe tuvaayo ne tuddako wano mu kkooti y'e Mengo ebadde kubirizibwa omulamuzi Magezi asindise abantu basatu e Luzira nga bano baali balya ssente z'abatuuze ze bali balina okubasasula. Bino byonna bibadde mu Kawala zone ekiri mu divisioni y'e Rubaga. Abasimbiddwa mu kakuli ka kkooti y'e Mengo Kwandeko Kasozi Paul, Serugo Charles, Kabugu Michael nga bano be bamu kwabo abagambibwa okwezibika ensimbi ziri mu bukadde ebina nga zino zaali zakulirira abatuuze abalina ebibanja byabwe ebiriraanye omwala gwa Lubiki nga guno gwalina okugazibwa ab'ekitongole kya KCCA. Kigambibwa bano n'abalala bakyanoonyezebwa beekobaana nga beeyita bannannyini bibanja bino okukakkana nga bakulise n'ensimbi empitirivu. Omulamuzi wa kkooti y'e Mengo Amos Mugezi abasomedde emisango kyokka bonna bajeeganye. Abakwate bano bagezaako okusaba kkooti okweyimirira kyokka ng'ebiwandiiko bibadde baleese nga tebikwatagana. Era wano omulamuzi Amos abalagidde okutwalibwa mu kkomera e Luzira okutuusa ku Lwokutaano luno bwe banaddizibwa mu kkooti. Oluvannyuma lwa kkooti eno tutuuseeko ku kyalo wali abatuuze abaakosebwa era bano baliko bye boogedde. Abakesisi baleeta abafere baabwe ne babayingiza mu bibanja byaffe. Kakati ebibanja ne bawandiika endagaano ne bazifumba. Kati essente bwe bamala okuzijja eri ku akawunti bazigabana. Era omufere gwe twabadde twasembyeyo okukwata yagambye nti ssente Pasco yazirina kubira omulanga eri ow'ekitiibwa Pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nze musajja wo gw'oyitako wali ku Northern bypass oyo yakutimba awo waggulu. Naye tuyisibwa bubi nnyo. Nga kuba buli muntu gwe bakwata nga tumuwaddeyo nti ono mutuufu y'omu ku babbye ssente za gavumenti olutuuka eri nga bawaayo ssente ku lw'okuba baatwala nnyingi munnange baatwala obuwumbi bwa ssente. Waffe tusaba buyambi otuyambe otudduukirire otutaase ku bantu ababbi abeerimbise mu bibanja byaffe. Tetukyalina buyambi bwonna mukama waffe tuwabula tusaba buyambi eri ggwe. Obubbi obwo obulimu abakulu mu KCCA nga ababukulira kuliko ba technical director mu ofiisi ya Kidipwe kubanga nagendako ewa mwami tumwebaza oyo technical director ne deputy we ne bangabe basasula bonna baali bantu batuufu. Ngamba nti waliwo abantu abakiraiminga nti baali paradinga abantu baabwe aba KCCA abakulu ba Kyaddondo gwe basinikanga mu field ne sekretary we Nantumi ne baleeta abooluganda bakona ab'emikwano ne Pasco simangu bayita Pasco nga bakolektinga ssente kwaba abantu era ne bateeka abantu mu bibanja ne bafuna ssente ng'ekibanja ekyo kyali kya muntu omu. Ronald Kasasa ne Lugendo Principal be bakusakidde gwirino ku Bukedde TV.